oba okusunsulwa era njagala kutegeeza abatuuliza tusunsuddwa bulungi nnyo ddala ne bannaffe abatuwerekeddeko tulina buzibu bwonna bwe tusinkanye bannaffe aba NUP oba National Platform batwesiga ne batuwa flag okusobola okuba nga ate atubakiikirira ku bukulembeze bwe tugendamu obwa 2026 era njagala kwebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti atumotivate nze mu mbeera efaana bwenti. Ekyokubiri obuuzizza ekibuuzo n'oga nti abantu bakusuubiremu ki. Ng'omukulembeze oteekwa okubeera influencer kitegeeza okukyusa embeera. Bwe ntuuka awantu nsuubira abantu bange okuba nga nnyongereza ku ebyo bye mbasanze nabyo byensanze nga biri ku mutendera gwa wansi okubiteeka ku gwa waggulu. Okugeza Ntenjeru Kisoga Town Council ekolebwa tawuni bbiri enkulu ennyo ddala omuli Kisoga omuli Ntenjeru n'ebibuga bikyafu nnyo ddala n'olwekyo tusuubira okunaanula ku mukono okusaka okusobola okuba nga ate tusobola okulongoosa ebibuga bino. Ekyokubiri tulina abavubuka bangi mu bitundu byaffe ebyo bannabyamizannyo abantu bajja ne bagamba emirimu gibuze naye gwe ng'omukulembeze kye tukusuubiramu kwe kusobola okugatta n'olwekyo tugenda kugatta ku bavubuka byaffe mu nsonga y'ebyemizannyo tusobole okulaba nga ate bafuna emirimu egy'enjawulo. Okuwa ekyokulabirako nalabye wano twakava mu Chan naye Alan Okello wabaddewo eggwanga eryazze ng'ali mu gula obuwumbi 2 n'obusente obugwamu. Ekitegeeza ki ti ebyemizannyo gwafuukira ddala omulimu n'olwekyo ffe gye tugenda okulwanako kwe kulaba nga abavubuka tubateeka awamu tubateeka mu skills ez'ebyemizannyo ez'ebyemikono ate basobole okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala. Ekisembayo mu nsonga ekyo batusuubiramu ye mentorship. Abantu abasinga bavudde mu bulamu bw'ensi ng'oba oli awo tebasobodde kuleka legacy ne landmark naye tulowooza ti abavubuka bano senga batusembera kati nga bannange bano be tuli nabo wano in fact kyemmanyi nti bagenda maaso n'okumanya nti omuntu yenna bw'aba akola interview akola ati that's already mentorship era kye kibayisizza basembere wano okumbi ti ne bwe tuba tuvudde mu bulamu bw'ensi olunaku lw'enkya basobola okubaako ate bye bakola. So olunaku lw'enkya okuba nti bamentalinga abantu ate tusuubira abavubuka okukkiriza nti guno mulembe gwabwe ate era nga tukolera wamu n'abantu abakuze mu oba obwannakyemalira mu ggwanga lino. Kituluma nnyo ng'abantu baliraanya enguzi ku kye bayita obubbi obulyako obuli mu ggwanga lino. Ffe tugenda kuvumirira nga bwe ntandise mu kamera wano era byebimu ku bantu bye bansuubiramu oba oli awo mulembe gwange singa mba mpisemu. Conciliation zatandise dda mu mbeera efaana bw'etyo nti bwe twamala okwesimbawo abantu abangi ennyo ddala ku bifo eby'enjawulo twakimanyira ddala nti muli abantu 10 naye omuntu omu yagenda okwebwa kaadi muli 5 egenda kuweebwa omu era ne tutunuulira nti abantu baffe bano tutandike abamu okwogerezeganya nabo era abamu bakkaanya ne bavaamu. Kakati obuuzizza ekibuuzo bano basazeewo okujja independent buli kaseera tugamba abantu nti life is what one makes it to be. Gwe bw'osalawo nti ngenda kubeera kino era kyoba naye era tugenda mu maaso. Juzi wawulira mukadde waffe principal Kyagulanyi Ssentamu ng'akula press conference era ng'ategeeza eggwanga ti bannange akabonero kaffe manvuuli abazze kuba namunigina kitegeeza bali ku byabwe. Kaakati ffe tugamba ki titugenda kusinga kutambula n'abo abakutte akabonero kaffe kubanga akabonero kaffe manvuuli. However bano bonna olw'okuba nti abamu banyiize bunyiizi tugenda mu maaso ne mu kaseera kano okubategeeza tufunyeeyo abamu ku bo bamaze n'okuwithdrawinga nga n'empapula oba oli awo bakoze batya bazijjayo ne bazijjuza naye ng'ate abamu tebazikomezaawo. Then ekisembayo kwe kwongera obutabajaawa naye ate okubategeeza nti musazeewo mujje kale muzze naye mu respectinge kye bayita core values eza National Platform kubanga tulina kyona abakolera ng'olwedde bamaze dda okwewandiisa. Tetulina be twawa card oba invitation nga bajja ate tulina woona abaweera nga bagenda. Kakati mu mbeera efaana bwetyo tujja kulembeza nnyo relationship okusinga principle.